ebintu bingi ebiriwo mu Buganda mutajja kutegeera naye wandikola ekintu okulumya omuntu watu n'owunzika muyamekiriza bye mulabye olwaleero byonna nsuubira nti muli bantu bakulu abalina amaaso abalina amatu era basobola okukola ki okwetegereza Ssaabasajja Kabaka asiimye najja alabe ku bantu be wabula nga bwe mbasomesa okusoma olulimi lw'omubiri okusoma ebifaananyi n'okusoma olulimi lw'ekyenyi oba olw'obwenyi ebisinga obungi mbyesomedde mbitegedde Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi nkiddamu Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi obutwa ekika ky'obutwa kye baamuwa kyali kitta ebinywa by'omubiri kye tuyita nerves kirwaza ne kisika ne kitta nerves Ssaabasajja Kabaka yakolebwako okulongoosebwa mu mubiri gwe kyovula nti olumu omulanga atambula mpola tanna likavalinga bulungi nnyo akyayita mu bulumi n'okusomboozebwa era mwongere omusabira buli muganda alina waali nawe omuganda amunyiigidde nti abantu bakuŋŋaanye lwaki talagira nawe ojja kunyiiga naye ng'obw'onootegera ekiri munda ojja kutegeera bulungi nnyo era ekifaananyi kyabasiigidde nti NRM olmost emaze okutwala Buganda ekifaananyi bakibasiigidde sente bazitaddewo balamu abaddewo amawulire gebyogeddwa byonna anti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika yemweyabekkiriza bulijjo n'ekintu kye mbasomesa mukitegeere olwayi mukitegedde bulungi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka akibalaze bulungi si lwakusirika naye ebintu abiraba mu kifaananyi kitambudde ku mitimbagano kyonna nga muvuddeko byonna ebitambudde Ssaabasajja Kabaka abanga ali ku mazaalibwa ge atera okussaako feesi eyaniriza abagenyi n'okulaga Abaganda nti wattu musanyufu bya nsusso wabula feesi gye mulaze olwaleero kabadde kabonero akabalaga nti akyali mu bulumi n'obuwambe nga bamusinkanya abantu batandiyagadde kusinkana in diplomacy wa mu nkola ey'ekikungu nabannyonnyola dda Ssaabasajja Kabaka yasomera Bungereza era gye yakulira tebalinga ffe bakaddugala nti naamwatulya ngenda kugamba tuwatu nsigenda kutuula naawe twogera ku bantu banjawulo omuli abambejja n'abalangira n'abo bennyini abaera mu nteekateeka emutta nga basanze ku mukolo nga beetyebese nga tasobola kugaa nti gundi vaawo ogundi kola ki wabula ye ng'omuntu bw'ajja n'abatunuulira nabo bennyini bagamba katukwesibeko mpaka kuwulira bubi tulage public tuli naawe naye ng'ekituufu kyo Ssaabasajja Kabaka akimanyi naffe abamanyi nti ali mu buwambe olwaleero mulabyeko ekifaananyi nga omusajja Omunyarwanda David Wasajja waali yeetyebese oli omulogoka ku nse Agnes Nabaloga naye waali era nga ne mukama waabwe Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejje omusajja omulala naye waali n'abalala ne Balamu abadde mu kisaati kye eky'essabo saako ne kajaketi akataliiko mikono okukoppa so nga ate omukolo gubadde gwa kwambala busaati obuddukirwa misiri gy'amazaalibwa era yasigadde mu kisaati kye ky'amasabo amayembe gannambaga ge kyamuguza ne kajaketi okulaga nti abaddewo n'okulaga Abaganda nti Mmengo yagiwambye era ebibadde mu misiri biwulidde bwawulidde abantu batandise okufuna vayibu n'alagira baggyeko ebyuma era n'embooko n'enyoka mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mmengo ebyo natujja bitegeera gye bujja katuba kati ngenda balaga ekifaananyi kimu nkikukoleko forensics eddakiika emu then tusimbula video ekisookera ddala ekifaananyi kino mwenna mwakirabye njagala sooka kibasomesa mukyetegereze bulungi nnyo olyoka okakasa ekifaananyi kikino njagala osooka otunuulire omubiri gwa Ssaabasajja Kabaka otunuulire face otunuulire okuva ku nkofiira bw'agyambadde otunuulire ekyenyi otunuulire amaaso gano otunuulire amatama gano gombi ku kkono ne ku ddyo otunuulire omumwa guno akalevu otunuulire oke wansi ku mikono gyombi ogisome naye omukono gwenjagala otekeko essira ffenna tukimanyi nti omuntu gw'obuuzaako ng'omwaniriza engalo zino bw'ozikwata muli bwoti ozifunyaamu omuntu n'omubuuza ng'okutta engalo ozifunyaamu bulungi nnyo bwoti ompulya bulungi nnyo bw'okwata omuntu mu ngalo tumanyi okwekwata engalo n'ozifunyaamu n'ozinyeenya kati njagala nkulaga ekifaananyi mwakirabye edda osookola ekifaananyi kino okole kye tuyita photographic interpretation okunnyonnyola abannyonnyofu abannyonnyoka okusoma ebifaananyi n'olulimi lw'emikono egiyisiŋŋanyiziddwa wakati wa Gamulengejja ne Ssaabasajja Kabaka omale otegere biki ebibaddewo olwaleero ekifaananyi kiikyo
nga muwandika mu comment ekifaananyi kikyo tunuulira face ya Ssaabasajja Kabaka amaaso gye gatunudde olabayo tunuulira omubiri gw'obwenyi gye butunudde otunuulire amatama otunuulire omumwa otunuulire enkwata y'engalo naguli omukono tunuulire engalo zino ezo engalo zitunuulire njagala osooka otunuulire engalo ezo mayinza wano ndi mulungi mu kuzuuminga nkulaga bulungi engalo engalo zo ziraba mwebuuza buli lunaku engalo ziraba kati bw'omala okulaba engalo ezo tunuulira guno omukono ogwa wansi tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'obanga obuuza mukamaawo ebiseera ebisinga n'omukono guno ogwokubiri oguteekako wano waggulu wano oteeka wano omukono omukwasa emikono ebiri kati bwe tuvaawo tunuulira amaaso gano ono ali mu galubindi gamulengejja asinisa otunyiraba amaaso gano eye contact ne facial expression omuntu oba omubuuza njagala otunulira amaaso gano gatunulidde gamulengejja are you sure amaaso gano gatunulidde gamulengejja tuli mu forensics lips za gamulengejja zoogera ndowooza oziraba lips amannyo ge ye googera naye gwayogera naye tasobola dde okuvamu ekigambo asibye face agikabye ogira bulungi nnyo face agikabye ompulya bulungi nnyo face agikabye okukaba face okumanyi okira bulungi nnyo ono ye emimwa gye gigino gyogera yeerogoza naye mukama we amaaso gatunudde walala akankuze bulungi wano jakira bulungi nnyo awo kuba oli mbadde nkuzuumira kusomesa lulimi lwa kifaananyi kino olutumi bulungi nnyo omusajja yamukoowadda naye akasajja kamwesibyeko ompulidde bulungi nnyo ekyo nakyo kitegedde bulungi nnyo bwe tumala okuvaawo awo kankusomesa ekifaananyi ekyokubiri soma obwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka soma obwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka era na mu kino ekifaananyi akulaga amaaso tegali ku ye akulaga amaaso tegali ku ki tegali ku ye ndowooza olaba ono era emimwa gye gyogera naye y'ono ye tasobola dde okuvaamu ekigambo era muga omula tunuulira olulimi lw'omubiri bwe lwogera omulaba ono yeekaba n'ebikya bimwereze ng'ayogera ebikya mbiraba emisuwa gimwereze ng'ayogera omulaba asitudde mwayogera naye gwayogera naye era amaaso tegamuliiko gali ku muntu mulala nnyo kitegeeza omuntu aba yakutegeeza takola ki takuliiko kati mumala okumanya ebintu ebyo wammanga mbitegedde bulungi nnyo kankuzannyira akatambi kano oba kalimu eddo oba kalimu music njagala mwetegereza akatambi kano kuba music corporate waliwo kizibu kya corporate akatambi kano mwakale mwena nete musose ketegereza kati mukansuke nkazanye mugale bulungi nnyo ng'atuuka ayingira face bulijjo Ssaabasajja Kabaka aba asanyuse nawobera ku bantu benjagala olaba akatambi kano omulaba taseka wadde okusekako wadde akaseko tetugenda gende kubali ebiwanvu bingi nnyo
Botuva wao tugenda ku nsonga endala. Lwaki mbalaze ebintu bino? 1. Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu nagibanyonnyola. Yoseri, Jeneti ne banne saako n'abafera bali Mmengo baakola enteekateeka yonna eraga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera efuga Buganda dde okukola ekintu kyonna. Yensonga lwaki muga akasajja lwaki takagoba ebintu bino bikyayita mu mateeka. Sande wedde nakunnyonnyola nti bateeka kyemba z'abalamuzi oba z'abalooya mu Bulange Mmengo okukyusa ebipapula byonna eby'amataka ebyaki byonna nga Mayiga abikoze. Ssaabasajja Kabaka bamuteekako ekiwandiiko nti tali mu mbeera nnungi, yayita ttembo. Wabula abasawo be bonna okwetoola ensi yonna baakola ekiwandiiko joint declaration eraga nti Ssaabasajja Kabaka tayitangako ttembo. Wabula bano abaami okuli Mayiga, David Wasajja, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere n'abalala bakola ekintu mu mateeka ne bamuggyako ebintu bamuggyako ekitavu kye, bamuggyako kuba nti alina ekintu kyonna kyakola. Kati n'essaawa zino akyalagana n'ebintu ebyo mu mateeka y'ensonga akyaliwo obuzibu obwo. Wabula kyenjagala obajjukiza nti mbawo ekyokulabirako bingi nnyo okuli ekyakitaffe Mohan Kiwanuka owakabazi kubiri ne Oscar Industry kyebamukola bano kye baali baagala okukola Ssaabasajja Kabaka. Naye mu kwasama kwaffe n'okuleka n'okuexposinga abantu bano kyetuti alimu okwetegereza munda eyo okuyingira tulabe ki ekigenda ogenda mu maaso. Kati musajja wattu akyali mu mbeera eyo mwali. Naye ekizibu ekiriwo kikino. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga akozesa kituyita advantage mu luzungu oba bwannakigwanyizi oba okwegwanyiza okukola buli kimu ekisaana okulabisa nti ye nannyini buyinza obuli mu Buganda. Ebigambo byogeranga bwayagala n'akyaza abalabe ba Buganda n'abakola buli kimu kye baagala mu Buganda. Bino biviiriddeko Ssaabasajja Kabaka okutunula obusungu n'anyiiga naye nga talina kyakola olw'ensonga nti bw'anaayogera ekigambo abantu abamu tebajja kitegeera. Jjukira nti NRM kennyini era yakyankalanya obwakabaka bwa Bunyoro, yakyankalanya obwa Kyabazinga, yakyankalanya obwa Mumbere n'abala bonna ne mu Buganda bw'atyo bw'akola. Kati Wasanya akola ebintu byonna okulobisa Abaganda nti yatwala era yafuga Obuganda. Wabula ekyembi oba ekyennaku ekiriwo, buli muntu yenna avaayo kwagala okulaba okutereeza ensonga za Ssaabasajja Kabaka bw'atalusulamu kaba akomekerezebwa atiisiddwa okutuuka ku ssa eritaddamu wadde okukwata essimu. Entalo eziriwo ez'amataka zonna n'okwagala okuswaza Ssaabasajja Kabaka mu lulyo olulangira ndi wano okutegeeza abalangira n'abambejja. Ekizibu ky'Obuganda si Ssaabasajja Kabaka. Ekizibu ky'Obuganda ye Museveni gwe mulowooza nti abayamba kubanga ekigendera kyammwe kyakubasirwaza batwala ku mataka. N'olutalo oluli wakati lwomulowooza nti luli wakati wa Buganda ne famire ya Ssekabaka Daudi Chwa olusilutalo. Mayiga, Museveni, Jeneti, Muhoozi, Samu Mayanja be bali mu kintu kino kyonna baafunamu kakiriki kabwe ak'abalangira abaagala okulyankuzibwa okutandika okukola byonna ebiswaza Kabaka n'okumulaga nti talina buyinza wadde nti n'ettaka lyesibako nti alyesibako lye nti sirirye. Wabula ekyaliyokko obuzibu butya. Wenzijidde ku mpewo wiiki eno nabaddeko n'okunoonyereza. Ate abalangira n'abambejja ba famire ya Ssekabaka Daudi Chwa bakizudde nti waliwo abazannya omuzannyo okukyayisa Ssaabasajja Kabaka n'okukyayisa Obuganda. Yaani ye Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga era tebakyalinya mu kimu. Kati wano wensabira mwenna abalangira n'abambejja kibakakatako okuddayo ku nnono yammwe ey'abalangira n'abambejja. Munoonye butya omutuuka ku Ssaabasajja Kabaka mufune ekigango kyammwe eky'olutuula. Buli omu yeeyabize mwana munne, buli omu yeeyabize muganda we, ensonga zino muziggyemu Abanyarwanda b'Abaganda amannya. Mayanja Muganda amannya. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Muganda amannya. Mumugenda sigalawo. Bazzukulu ba Chwa bagenda sigalawo. Bazzukulu bamu tebagenda sigalawo. Naye banaasigalawo batyanga obuyinza bwonna obw'amataka n'obuyinza bwa Buganda ate mu butaddemu Abaganda amannya abakyankalanya olulyo olulangira. Golooza lwaki tebakkiriza kulaba Ssaabasajja Kabaka? Lwaki lipooti ze bamuleetera zikwatagana muze musuubira nti ze muziwandiika? Ekyo kyonna mwandibadde mukitegeera. Muwandiise lipooti zonna kati kambabbireko abalangira n'abambejja. Buli alipoota gye mukulukuunya omukugu w'ebbaluwa n'olukangagga lw'ebintu byonna ebiri mu bbaluwa ze mba mulukulukuunye tezisukka wa Mayiga.
nego mudiringa naye gomugamba nti tulina ensonga eno buli babankaluwa gye muwandiika ebyama bye muteekamu olukangagga lw'amataka okwemulugunya kwammwe kwatula mbwati n'agamba okke wano mbadde mugamba bwe muti kankole bwe nti addira amaanyi gammwe ge mwandibadde mukozesa n'ebyama byammwe kwasimba essira ate okubakyankalanya n'okubasigira ekifaananyi nti muganda wammwe atudde ku nnamulondo mubi ng'asinzira mu bbaluwa zammwe zennyini ze mumuwandiikira oba munaakitegeera simanyi y'olufuna ebbaluwa ng'eva mu mmwe ayita Agnes Nabaloga n'ayita Sara Kagere n'ayita David Wasajja zino zonna nsoole n'ayita Bakiwalabe Male n'ayita n'abantu abalala ne batuula ebbaluwa ze muwandiise ebyapa byonna n'atula bulungi nabaga katukoze tutya ne batandika okukola kye balina okukola bw'amala n'awaako bakama be okuli Museveni Muhoozi ne Salimu Sale okusala entotto botya lwe bagenda okukola okusaanya Obuganda kati nyenda basaba gwe wenna omulangira wadde bakulemesezza okulaba Ssaabasajja Kabaka eri abataka abenkizo mubanoonyeeko bajja kusobola okutambuza bulungi nnyo obubaka bwabwe sigenda kumenya mannya gaabwe olw'ebyokwerinda byabwe n'ebyokwerinda bya Ssaabasajja Kabaka munoonya abataka abenkizo bwe mumanyi nti tebaagendako Namibia tebatulangako ne Yoseferi Nyandwe era tembalabangako kifaananyi ne nani ne Mayiga basi bangu bakufuna olw'ebyokwerinda naye abo kyemmanyi n'abantu amu abatono bajja tuusa obubaka bwammwe daani okukwata ebizibu byammwe byonna ne mbyolekeza Mayiga kubanga tewali kiyita nga Mayiga tamaze kirabako kati njagadde obategeeza mwenna abalangira n'abambejja mbakubira omulango otakungula muganda mmwe tabangako mubi omubi ye Mayiga omuseddekeze yajja ndi wano mbabuuze nze ndi musajja mukopi naye ate ndi muzzukulu w'omulwanyi nga omuganda Manya Wasanyako Charles Peter Mayiga tannajja ebigango by'abalangira n'abambejja byali tebituula mwali temusinkana Ssaabasajja Kabaka mwali temuwogera sookozza akatambi mbagwe lindako ku mulwanya muli semwogerere twasinkananga Ssaabasajja Kabaka kujjabi wali simbi twasinkananga Ssaabasajja Kabaka era amataka tegatundibwanga naye kwono lwaki bayingizawo munyarwanda muganda Manya ate buntu byonna bitandise okujja n'atuuka n'okutuuza enkiko z'abanyarwanda z'abalangira ngaani sooka bibuuze omusajja omunyarwanda muganda Manya Mayiga akabatuuza atya ng'omulangira omukopi atula atya nawo ku mmeeza n'akuwa ekyokukola Mayiga akozesa bunafu bwammwe n'agafuula amaanyi ga Museveni n'agafuula amaanyi ga Sam Mayanja kati mmwe bwe mulya Sam Mayanja nga yogeza amaanyi nemugamba tufunye ow'amaanyi Obuganda lwazi bufunamu okutabanguka kotono nnyo kubanga bwatabanguka okuva ku bazungu n'olwala bukyaliwo Museveni agenda bulekawo naye mugenda kusigala mutya kubanga mmwe balangira ffe tuli bakopi mugenda sigala mutya